amyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM bugwanjuba bw'eggwanga era nga ye mubaka akikirira munisipaali y'e Soroti Mike Mukula y'omu ku abo abasazeewo okudduka eby'obufuzi ng'agamba bimukeese. Mukula gwe tugwikirizza mu maka ge Soroti atutegeezezza nga bw'aweerezza abantu b'ekimala nga bw'atyo asazeewo ave mu lw'okaano lw'eby'obufuzi nga kati atunuulidde bya busuubuzi. I think I would also like to go back and do my private business and still remain to serve the party at the national level, at the Central Executive Committee. Ng'omubaka aludde mu by'obufuzi mwennyamivu olw'omutindo ogw'ababaka naddala abakyali abato gwe boolesa nga bateesa era ng'ayagala wabeewo ekikyusibwa okulaba ng'eggwanga terigwa mu buzibu. The kind of debates we used to have, robust debates, in 1996 are no more, where you'd have members of parliament elucidating on issues for a longer period of time, so that the mind agility, the political agility of the mind would be vexed, it would be exercised. But now I see that you're given 2-3 minutes, sometimes if you do very well 5 minutes. I see that this is not adequate. Let's go home, okay? Let's go home, okay? Kyasinga okwejjusa y'engeri eby'obufuzi gye byamutuusa mu kkomera. I'm happy that I was exonerated by the appellant court, and I'm also glad that, yes, I was able to learn a lot. There is no doubt that in politics, this is what you expect. These are challenges of man on the political field. Either you go into exile, you are killed, or go to prison. Mukula okunnyuka eby'obufuzi kimazeewo oluvuuvumo olubadde luyitingana nti y'omu ku abo abatunuulidde ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka 2016.